Ampuliriza nkwaniriza nnyo munnange mu kitundu ekirala era mu ssuula yaffe ey'e15 neegwanyiza eyannema okugamba mu katabo kaffe singa obadde ggwe. Ekitundu ekyayita talaba bannaffe nga batuuse mu nnaku z'ebigezo wabula nga bafunye abayizi abapya abaali bazze okutuulira ebibuuzo byabwe ku mpande emu. Wabula mu bo mwe mwali n'omuwala munnaffe Lucky gwe yatuwaanira nga bwe yali omulungi okukirawo. Era ekitundu ekyo twakiwunzika akali amaggwa alozezza ku masannyalaze g'omukwano era ng'ali mu kwegwanyiza binene. Kati oyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'e15 neegwanyiza eyannema okugamba. Ennaku ezaddirira twagenda tufuuka ba mukwano wabula nga nze engeri gyantwalamu ndaba efaanana etamala. Kale wadde gye nali ndowoozaako nali nasalawo okusooka okugyewala. Mu baana abangi abajja okumu naye nafunamu emikwano wabula nga sitenda yasinga okuba munnange ow'omunda era gwe nali nsinga okulowoozaako mpozi n'okweraliikirirako wabula kino mbuusabuusa nga yali akimanyi. Nga tuli wakati mu bibuuzo omukwano gwange Rugemwa bwe twali twasoma okuva mu siniya esooka era nga yali mukwano gwange atuukiridde, ono ng'abasinga obungi naye bambi yali yeegwanyiza sitenda naye nga takimanyi nti nange kye kimu kye nkola mu kwekukuma era ng'alowooza nti mukwano gwange wa bulijjo mpozi yali ansula ku lufuba. Olw'okuba yali atulaba nga tukwatagana yalowooza nti nze mutuufu ow'okutuma okumutuusiza obubaka bwe eri maaso malungi mpozi ng'anoonya wenva okumuwalana. Kuba wadde omwana nali sinnamugamba bwe mwagala naye nali natandika dda okumububira era nga saagala aseke na muntu mulala yenna okuggyako nze gy'oli. Akamwenyumwenyu kali akaali kandibassa nze nali nakamusabira. Naye munnange nga ntuma bambi yanteekamu obwesige wabula nga mpulira alinga nvuma. Ng'amaze okuŋŋamba bye yali ayagala anasigala awo nga sibitegeera bulungi. Naye oluvannyuma ne nsalawo omuwala mmale gamugamba ebintumiddwa. Olwo nga ndowooza nti nange ku byo kwe nali nteekwa okwerippa kuba nze okuyimirira obwannamunigena nali nfaananya akitidde anti bulijjo yali alumiddwa ku musota. Ebyali bintumiddwa enjogera gye nnagambibwa okubyogeramu si gye nabyogerayo kuba omukwano ogwali mu byo nali nkakasa nga teguyinza kulemererwa kutengula mutima gw'oyo nange ate gwe nali neegomba. Wabula wadde nabyogera ntyo era nga nfaanana abibuusabuusa okusobola okwerekerawo omwagaanya mwendiyitira nange okweteerawo akabega, naye ekyammala amamiima Nabanfudu ge yamala Nabagoonya olwali bye nali ntumiddwa okubimugamba kwe kumbuuza nti akutumye Kasiru lwaki ye teyeesitukidde? Baamugamba ndiko amajimbi nandikimuliro nti njokya. Gwe mugambe bw'aba njagala ajje twogere. Mpozi ng'agamba nti ne bw'ali baayo yakafuba gwe gw'alituma n'enkawa. Ebigambo ebyanzirwamu byanfaananya ng'omubi omuvume wabula amangu ne neefuula eyali asanyukiddeko munnange mpozi nga mpulira Mukama bw'amponya okwabika lwakiri nnaazirika. Natandika okwemulugunya nga munzi lwaki baali banzunza ng'akaggi ka ttooyi okunziza eno bwe banziza eri gy'oli bo baali tebalina magulu. Naye ekituufu eno si ye yali ensonga okunjogeza bwe ntyo, ekyannuma abakuzeemu mu nnyambe mu kitegeere. Wabula oluvannyuma nasalawo mmale gamugamba ate owaayi. Lugemwa nga mmaze okumufuuwa ebigambo bino yansimbula akafumita akaakula ne kawola nga bwambatiza n'ebitiibwa ebijjudde olusuusuuto okwali okuŋŋamba mbu nze nali nnyina era kitaawe. Wabula nga nze mu mutima
ndi mu maziga amayitirivu era kaabula katammuluma amatu nga ndaba ali mu kunnyongera kuyongobera. Ng'akyali mu kafuba kange yatandika okwewera bw'agamba nti, oyo mumaze kati kaabe lubaale kaabe Katonda ono afuuse wange olwaleero kuyerake kankubuulire muganda wange ndi mwetegefu lwakiri okuloga omwana w'omuntu sikulimba bannange era kyonkoledde okize neyanzala ya Rabbi sumbuusa kazigenda okutta. Wakati mu kutundugibwa emmeeme mu kafuba ke mwe nasinziira okunyiga ku mulanga kuba ekituufu mu kaseera kano kyali kinsusseeko. Munnange yeekanga nga bwantambuuza ogubadde wabula olw'okutya obuswavu obwali mu mazima nasalawo ne mulimba ng'oguuka bwe gungudde mu liiso. Naye ndowooza nti singa yali mugezi ekimala yanditegedde nga nali mulimba kuba engeri gye nali nzisaamu ng'eraga nti ekimbobbi omutwe kiva munda era nga kinene okukira kye nali mpaatiise. Teyayagala kumala budde n'ayanguwa agenda ayongera okumatiza eyali agenda okumuwalanya nandeka njire nga nejjamu gwe nali mpisa oguwuka. Nze yandeka awo wakati mu kumutunuulira ekiziimuziimu ng'olowooza ayina essanga eggwawaaza amatu lyakoze naye nga bambi ninga amulanga obwereere. Ng'agenze we nasigala era we nasinziira okwagala okwemalamu ekiruyi ekyandi ku mutima era omuti ogwali okumpi gwe gwali gugenda okulugwamu anti mu busungu obw'ettumbiizi naguwujja oluyi luliva omwange era nali njagala okugwongera olulala wabula lwe nali nsoosezzaako lwali lumbalagala bya kitalo kwe kusalawo nguwuukeko nga ndaba nnyongera kwerumya. Nasalawo kino nkisikize okwesooleza mu nnaku ejjudde omukwano oguseebengerera. Ku babiri bano nanoonyako omutuufu gwe nsaana okunyiigira nga simulaba era kye nali sirowooza kyawunzika ate kye kibadde kuba nazuula ng'ow'okunenya teyandiwala mpozi nze kennyini eyali yeefuula omuntu mulamu ne mbikkirira omutima kye gwali gwogera. Naye wadde omusango nali ngwesalidde ekyo tekitegeeza nti nali ngumya okuleka ababiri bano okwagalana nedda. Era ekyo bwe nkyogera kuba kwejwetekako bikikinike kuba ekituufu nali mpulira nsobola okukola kyonna okubatangira okumpepeeza mu maaso. Wadde eddogo munnange lye yali yeesomye okukozesa nali nditya era ng'amagezi gaalyo sirina. Ensisinkano yaabwe ey'okwolwo ng'ewedde sayagala kumanya byagirimu gw'ate nali nnonooza biki ebinankutula olukende era neefuula ateetaaga kumanya kuba neerugemwa bwe yampita okubimpitiramu bwe namulabako akamwenyumwenyu ne nnyongera okumanya nga kaali kaweddemu. Kwe kumulimba nga bwe nalina bye ŋŋendako kale ng'obudde bw'emboozi sirina. Nga ndi eyo emabega w'ebizimbe neekubagiza zaaleeta sitenda era bwe namulaba kaabula katanveewo naye engeri gye nali saagala kumulaga bye nali nkukulira nasalawo ŋŋume kasita yali tazze kunzita. Ng'atuuse nali ndowooza nti naye agenda kuba musanyufu nga munne naye ye si bwe yali. Yaddamu okumbuuzaako era olwali okumuddamu n'atandika ku byali bimuleese. Teyayogera bingi wabula ebyo ebitono bye yayogera byonna yali abyesigamiza ku mbeera ya kunnenya bwe lwaki mutunuuliza abalenzi b'okuganza ng'ate nkimanyi bulungi nti kibi era ekikontana n'ensoma egendererwamu okuvaamu ebibala. Ekyokuba ekibi ku ddala kwe yali akiteeka nakigaana era wano we yambuuliza nti oba ddala si kibi lwaki sinze nali mmwekwanira. We nawulira bino nali nsazeewo njatule bulijjo ekinsala emmeeme naye mba sinnaba akadde akatukuŋŋaanya ne kavuga. Era naye ku luno mpaawo kye nayogera ne nsigala mu mbeera ya kiriba edda mpozi
ngy'okusengejja enkenku. Wadde oli yali andaze nga atamuliiko, naye baasigala banyumyanga, wabula nga buli lwe mbalaba sisigala kyekimu, naye nga sirina butandikiro. Mu kusooka nali muyita sitaani eyannemesa okwatula, era nga sirekaayo kumwevuma buli ddakiika, wabula oluvannyuma nazuula nga kyalimu omukono gwa Katonda, anti singa tekyali ekyo ebizibu ebyali byekwese mu kino sandisobodde kubyewala, ate nga saalina magezi ga kubyeyambula singa bimala ne bintuukako. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero, era essuula ey'15 neegwanyiza eyannema okugamba bw'etyo bwe badde, mpaka lwe tunaakomawo n'ekitundu kyaffe ekirala eky'essuula yaffe endala ey'16. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi era mweraba.